Tuline His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 tuli baganda bange mikwano gyange tuli Kamuli President yalondebwa President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abanga asazeeko Kamuli District era nga baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza bonna nti tebalina kye batugamba omukulembeze w'abantu eyalondebwa Bannayuganda essuubi lya Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence alina baganda baffe ab'e Kamuli era nga twongera bajjukiza n'okubategeeza nti tweyanziza nnyo ate nnyo tusanyuse nnyo kulaba omukulembeze waffe mu bitundu eby'e Kamuli webale kujja kubuuza ku bannakamuli webale kujja kuŋŋaaniramu ne bannakamuli abannakamuli baganda baffe emikwano gyaffe tweyanziza okwaniriza President bw'ati mu ssanyu omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu nammwe olunaku olwaleero Kamuli yegenda otuwuliramu Kamuli yakuyuuguma omukulembeze waffe omulungi yalondebwa Bannayuganda omulungi omunonozi w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'asa nade simanyi nti ngenda kusangayo abantu kale ebigambo by'okwogera saze nabyo nabireseeyo naye nga wadde mutuguddeko kiifuifu nsanyuse okubasinkana basebo ne bannyabo era nga buno bwe babagambye twaze ebyaffe byakasirise twabadde tuze kukyalira ku maama wa Ssempijja banaye tuwuliziganyeko toyimirira amaaso ga muzindalo gino gukubisa amasannyalaze ogo bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Ssempijja Yuda yali abeera wano abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo chairman yatunyonyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu 3 talabikako si yekka n'abalala bangi nnyo Bakanada Muhammadi Bakibalama Badamulira n'abalala Bakanatta n'abalala kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutatuwa okunoonya muganda waffe bannanga bwe betumanyiiko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango omusango gwabwe gwali gwakuwagira Kyagulanyi Bolivia Lutaya bali mukomera nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino bali mu kulumba amaka g'abantu Designer Latifu bamusibye Ronnie Ganzi bamusibye n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino ze nyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze ze nyambala kikulaga nti batya amazima tevolaba buli muntu njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine buli omu afuuke Bobi Wine buli omu asobole okubeera se banaye tewali ali bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina tewali alina kubeera mu ddembe okujjako nga ffenna tuli bulungi so mbadde nze kugumya maama nsaba Mukama yongere okugumya yongere okuwa essuubi tuli wamu naawe wazaala Ssempijja yekka naye ffenna wa Ssempijja twatufaanaganya naye endowooza tufaanaganya naye ebirooto maama Ssempijja talina musango n'omugumu gwe yazza talina kikyamu n'ekimu kye yakola tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna oba yatemula omuntu oba yewemula nedda tetuli bayaayi tetuli basiba misango omuntu eyawamba Ssempijja ye muzi w'emisango oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni ate maama twagala okuwa amaanyi Museveni tujja mujjako Ssempijja tumunoonye yonna gy'ali tumukomyewo ne bw'aba bamutta tulina omunoonya yonna gy'ali ne tumuwa ekitiibwa kye ate nga ajja kufuna eddembe lye ajja kufuna n'obwenkanya maama njagala okasaba nammwe bwe mubeera naye mumuwe omukwano mumuwe obugumu tugezaako okuweerera abaana ba Ssempijja yaleka abaana 5 manyiraza ŋŋambye nti abaana 5 wali abalala bato naye 2 bo bali mu ssomero tufuba obbaweerera
tufuba okulaba nga famire zaabwe tuzibeereramu naye tekimala kitwagala bakomyewo muganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe. Banaye endowooza amaze obbabuuzaako kati muleke ebirala mbigambe maama Nindako mumwagala nakapera Muli mama yuni okimanyi bano bakyali bwe babandanga gwe ate bamulemera kate mwagala nswaze akapera ngenda kabawakulwa muli mama yuni kubani kozi neonebo nabukeera naye ate nga ne madamu tikyawali bagambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazeemu okwaniriza abawamba muganda waffe. Bannange tetukyusanga mu ndowooza yaffe. Bano abantu batemu bawamba baganda baffe. Mu abantu bano mulekeraawo enkwe. Omuntu asobola kukwata abantu bo ate ne weekulubeza naye. Mulire nze sigenda babulya kyakola naye kyokkolera abantu abo mukimanyi. Bw'oba weekulubesa n'abantu abo ekitegeeza naawe oli mutemu. Mumanyi abaana bano bameka bali mu makomera bali ekitali ababuzibwawo. So abantu abeekulubesa n'abantu abo temunninda nga nze kujja babalaga. Mubalabanga ne bw'aba yeefudde nga ffe ne bw'aba yambala nkofiira ng'eno naye nga yeekulubesa n'abantu abo oyo mulabe waabwe. Bamawulira bali mu Uganda yaffe agezanga teyaganira ku munde bajjanga amagato gaabwe n'omusato bali muyulise ku mugongo abalala omwande waffe bali bagaga bajjanga amataka gaffe nete bali twaziika bantu baffe bajja bawamba baana baffe babatiisatiisa nti buli ayogera amazima naye bakisirikirawo akawungeza kona kolwarero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu district y'Mukono. Mukono mwe mulina kifuma n'ebirala era ng'ensonga enkulu emuleese olunaku olwaleero kwe kukyalira ku famire ez'abaganda baffe be bajja nga bawamba kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutapowa okunoonya muganda waffe. Bannanga bo be tumanyiko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwa kuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mukomera nga nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Bali mu kulumba amaka g'abantu. Designer Latifu bamusibye, Ronnie Ganzi bamusibye, n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino ze nyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze ze nyambala. Kikulaga nti batya amazima. Tevolaba buli muntu njagala tumuteekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine. Buli omu afuuke Bobi Wine, buli omu asobole okubeera so. Banaye tewali ali bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina. Tewali alina kubeera mu ddembe okujjako nga ffenna tuli bulungi. So mbadde nze kugumya maama nsaba Mukama ayongere okugumya, ayongere okuwa essuubi. Tuli wamu naawe. Wazaala Ssempijja yekka naye ffenna wa Ssempijja twatufaanaganya naye endowooza, tufaanaganya naye ebirooto. Maama Ssempijja talina musango n'omugumu gwe yazza, talina kikyamu n'ekimu kye yakola. Tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna oba yatemula omuntu oba yewemula. Nedda, tetuli bayaayi, tetuli basiba misango. Omuntu eyawamba Ssempijja ye muzi w'emisango, oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni. Ate maama twagala okuwa amaanyi Museveni tujja mujjako. Ssempijja tumunoonye yonna gy'ali tumukomyewo. Ne bw'aba bamutta tulina omunoonya yonna gy'ali ne tumuwa ekitiibwa kye. Ate nga ajja kufuna eddembe lye, ajja kufuna n'obwenkanya. Maama njagala okasaba nammwe bwe mubeera naye mumuwe omukwano, mumuwe obugumu. Tugezaako okuweerera abaana ba Ssempijja. Ssempijja yaleka abaana 5. Manyiraza ngambye nti abaana 5.
wali abalala bato naye ababiri bo bali mu ssomero. Tufuba obbaweerera, tufuba okulaba nga famire zaabwe tuzibeereramu, naye tekimala. Titwagala bakomyewo muganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe. Banaye ndowooza amaze obbabuuzaako, kati muleke ebirala mbigambe maama. Lindako, mumwagala nakapera. Muli Mayuni. Okimanyi bano bakyali bwe babandanga gwe. Ate mwemulemera kate mwagala nsaze. Akapera ngenda kabawaggulwa muli Mayuni. Kulani? Kozi ne onebo nabukeera naye ate nga ne madamu tikyawali. Bagambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazzeemu okwaniriza abawamba muganda waffe. Bannange tetukyusanga mu ndowooza yaffe. Bano abantu batemu bawamba baganda baffe. Mu abantu baano mulekeraawo enkwe. Omuntu asobola abantu bo ate ne weekulubeza naye. Mulire nze sigenda babulya kyakkola naye kyokkolera abantu abo mukimanyi. Bw'oba weekulubesa n'abantu abo ekitegeeza naawe oli mutemu. Mumanyi abaana bano bameka bali mu makomera bali ekitali ababuzibwawo. So abantu abeekulubesa n'abantu abo temunninda nga nze kujja babalaga. Mubalabanga ne bw'aba yeefudde nga ffe, ne bw'aba yambala nkofiira ng'eno naye nga yeekulubesa n'abantu abo, oyo mulabe waabwe. Wamawulira bali mu Uganda yaffe agezanga tweyagaalira kunonde bajja n'amagato gaabwe n'omusato bali buyulise ku mugongo. Abana n'omwande waffe bali bagaga ete bali twaziika bantu baffe bajja bawamba baana baffe babatiisatiisa nti buli ayogeera amazima naye bakisirikirawo. akawungeza kona kolwalero His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu ali mu district y'Mukono. Mukono mwe mulina Kifuma n'ebirala, era ng'ensonga enkulu emmeresa olunaku olwaleero kwe kukyalira ku famire ez'abaganda baffe be bajja nga bawamba mu kitundu kino. Era twogera bino nga His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu asookedde mu famire ya Ssempijja, ate n'oluvannyuma agenda kweyongera ku famire ez'abalala mu district y'Mukono. Ayaniziddwa ababaka b'ekitundu kino, ayaniziddwa ababaka b'ekitundu kino, nakugamba President teyeetaagisa ddakiika His Excellency teyeetaagisa ddakiika 10 teyeetaagisa ddakiika 10 agenda kulambula ku famire zaabo ddakiika Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abuuzizza ku bannamikono ng'ate twolekera olugendo lwaffe olw'ekamuli, era bannakamuli baganda baffe mikwano gyaffe tweyanziza nnyo kubanga mugenda twaniriza mu mateeka ate era ne mu ssanyu.